Mangi getukuletedde olunaku olwaleero kkiriza tubeere ng'ate tugatandikirawo ndowooza katusookere wa full figure munnange oluvannyuma lw'okuvaayo n'abeera ng'ate asabula bizinensi ya dictator Amir olw'okuba nti nno Amir munnange yalabikako mu kifo wali eri nga munnange ensambya ali mu kuba nti n'ate ajaguza amazaalibwa ge kaakati nno munnange bamuleetedde a few moments later jjukira nti lwe yaliyo baamwaniriza na bulungi n'emmere n'agirya nga woli mu kulaba ka vidiyo ako kaakati ate yavuddeyo n'alyoka asabula bizinensi ya mune n'alyoka agamba nti emmere ya dictator Amir mbwe ebimere tebiwooma temuba na munnyo era yamugamba agende ewa Chef Godwin abeere ng'amutendeka okufumba akatambi ka banna ekyennyanja okirwanyisizza obwomi bunnegezamu okunzita naye bino si bya sukulu fees bwekiri okulya sonna gwe yingini sooka olye bwekiri emmere eri Amir Foods wokka makerere. A few moments later. Wandiise bimere mpa sente zange gwe wandiise bimere n'embire kale ku siwaani gwe nze nsasula sente zange zinzirizenze gwe wantwalayo mu bimere gwe wantwala kirenzi gwe nno oyina amaalo gajja kukutula bubi. Subscribing and liking leka obaka bwawo mu comment section kiriza tubeere nga tubuuzaako ku mikwano gyaffe bano wammanga Namulindwa Prosi ogamba otya mukwano webale kubeera ku mukutu Nanyonga Betty tukutumiddeko Kansiime Florence webale kuba nti n'oli ku mukutu kwagala ssanyu ogamba otya tuyina mukwano gwaffe ayitibwa kwikiriza nawe tukutumiddeko twagala okubeera nga tutumirako ku Prosi Elizabeth webale kuba nti naate kwoli Alexander Segujja webale kuba nti nokwoli Catherine Chigozi nawe tukutumiddeko katubeere nga tweyongerayo. Shiba Kalungi si birungi eno bavuddeyo ne babeera ng'ate bamutabukira oluvannyuma lw'ekiwandiiko kye yavuddeyo n'abeera ng'ate ateeka ku mutimbagano. Banange Shiba Kalungi webale kufulumya vidiyo n'ebyafaayo ebikwata kweyo vidiyo tubirabye mukwano nga walaba okufuna olubuto nga tolwetegekedde mukwano. Sorry for all those emotions that you got when you found out you didn't know what to do but you had to show up. Sorry twetonda nti munnange wafuna olubuto nga tolwetegekedde. Sorry sonyiyire ddala. I don't know if we should apologize for the baby being born. Simanyi naye sorry, and we send you hugs. That amidst all that, amidst all what? Shiba, you were shocked that you were pregnant. Wali olowooza olyachi mberenge mbuzigenda kukwatira mumanyi mukwano bwoba oli abasajja pozi nga family nga yali aweddeko akaweta kakufeiringa Omusajja wuuno munnange eyatta ngambe mukazi we girlfriend we akubanga munnange omukazi akizuuliddwa nti omugenzi yalina abasajja bangi. Omugenzi yalina abasajja bangi kaakati oyo gwoli mu kulaba mu katambi ye yasooka okubeera bbaawe ng'oluvannyuma ne balyoka ng'ate baayawukana n'abeera ng'ate afuna oyo eyamutta era yawadde obujulizi n'abeera ng'ategeeza nti kituufu ye yamutta yakkiriza. Omusajja oyo gwoli mu kulaba mu katambi yakkiriza nti ye yatta omukyala oyo oba yali mukyala we oba girlfriend we. Katukuwe akatambi kano abeere nti n'emboozi eno aginyumya bulungi naye abakyala twegendereze abantu ennaku zino okutta tebakyakuyinamu kizibu. yafa wamukuba ki yogera ng'alimu amagezi. Omukyala oyo yattibwa yali mukyala wange nabeera naye okuva 2013 twawukana 2016 nze nemuleka obulamu bwange nemutwala mu maaso naye n'atwala obwe mu maaso. Omwami oyo omutemu eyatta omukyala oyo bajjako ewange nga banoonya pikipiki ey'okugula namulaga piki zaali 2 n'agamba nti tazaagala ndowooza yali antegedde nze nti ndi omu ku musangi we. Ne bagenda bwe bagenda waayita ebbanga ttono ne mpulira obuvuyo nti mukazi wange baamusse. Omwami n'adduka nange
era twagezangako munoonya ne message yali zitusingiranga ku masimu ng'agamba nti ye w'amaanyi tewali asobola mukwata naye ate ekimumazeeko endoozi enviiri ku mutwe olwaleero okulaba ng'asobola okukwata. Omulambo gw'omukyala wo wamusanga biki na kibi yali talina yali ati? Omukyala oyo yali yasalwamu olulimi ate nga yayiibwamu amazzi agookya mu mubiri yamwasamya mu kamwa n'amuyiwamu amazzi n'amusalako n'amusalamu n'olulimi. Wali omulinamu abaana bonna? Saamulinaamu omwana gwe yalina ye omu gwe yaleka mu bulamu bw'ensi eno namukuza era nze gwamanyi nga kitaawe n'essaawa zino wendi ku poliisi wano emukono ali mu kutuuka wadde feedback nti omutemu ali wano ewantu amulabye ne tusobola okommunicatinga bwe tutyo paka bituuse ku kituusa ekimukwata. Mubadde mumaze bbanga ki nga mumunoonya? Ekintu ekiri mu myaka 2.2 sikyajjukira bulungi naye nga kituddemu ebbanga obudde olwamala omutta n'adduka n'agenda. N'abaako n'abantu be yakubiranga amasimu ng'abategeeza nti singa omwana yali mu nnyumba ku budde obwo yali ayogera yali babuulidde bbatu bye twali mu nju kitegeeza nti yasaasira musaasire n'amuleka. Yeebazanga nze okusobola okuba nti egobaganye n'omuntu omutemu omuzi w'emisango ate nga n'abamu ku bapoliisi abadde abaleetedde obulamu bwabwe matigga okubasuula mu motoka ebalinnye bafe ekintu ekitali kirungi. Mutemu ate ayagala attireko n'abantu abalala batalina musango. Tumenyanga bano bachimani ba stage okolanga nga bakambula abantu abatya. Bachimani ba stage bali mu kamana. Mata kumune chini kama hiyo. Okusala okuva mukazi namukuba. N'omaliriza n'okola otya? Si yafa mukazi namutta. Mukazi namutta. Wamutta kyebaliko. Mukazi namukuba. N'omaliriza n'okola otya? Si yafa. Simanyi birala mukazi yafa. Wamukuba ki? Yogera nga alimu amagezi nti twali tulwana ne tukola bwe twafunamu obutakkaanya tusiriwaza ate tufuula abasiru. Oyo mukazi bali tweyagalako ekiseera ekyo twali tweyagala ekiseera ekyo naye ng'omukazi yaŋŋamba tweyagale naye tweyagale mu kukutu nina omusajja amukugonze naye ng'omukazi lwenaabeera naye yankubita n'aŋŋamba jangu lunaku bwe buti naye saagala bakulabe konze kale omukazi ne lutwala ebbanga omukazi nze nali weroda omukazi ng'alina kakantini ke kati we periodi eyo n'akwata ssente ze n'aŋŋamba nkolera akakiyosiki mwemba nkolera kaeduuka lyange nemukolera kakiyosiki ebbanga nerigenda nga leero ndaŋŋamba naye mulimu gwange tojjanga nga sikuyise konze kale kati lumu yampita n'aŋŋamba jangu bwe nagendayo bali twakabeera kawo ne wabeerawo omusajja eyajjanga naye nga yajjanga nga nze nga simanyi nti oba beeyagala nayo kati omusajja lumu yansangawo omusajja nangwako nankubakuba ne bwogendawo ku saiti awo era omusajja baali bamanyi nga nange bamanyi omusajja bwe yankubakubaawo nze ne ŋŋamba sikyadda waneeno mukazi naŋŋamba tewali buzibu nze kasamba nga nkuyise ojja kujjanga kati we twabeerawo ne tubeerawo periodi ng'ebikiseera bitambula naye nga waliwo obukubagano olwampise newabeerawo abasajja abajja oba nze yanagako abasajja basatu waliwo omukazi yafa yatibwa butibwa ani yamutta
nze okyede kyali Wamutta otya? Wamutta otya? Yogera kuba tugenda kuddayo. Wamutematema. wakola otya Ate ebiwundu byalina ebyokutematema byali Wakola otya? Omukazi wamutta okkiriza tukubuuziza abantu be bafune batya obwenkanya. Wamutta otya? Baga bafune batya obwenkanya bakutogende aba bafunye obwenkanya bakutogende. Kati yogera omukazi kati yekuusa ku nze ebyaliwo omukazi yafa nze yamutta abantu be bamanyi bansalire kye balowooza. Wamugamba mateeka omuntu tasobola kusalira kyayogera. Kye tulowooza. Mirembe wuuno munnange yavuddeyo n'abeera ng'ate ayogera ku nnyazaala we oba twogera ku maama wa Nsambya era bye yamwogeddeko tebyasanyusizza bantu. Katusooke tukuwa akatambi kano akaleetedde Mirembe obuzibu. Olina kyonjukizza Brian naseka. Nnyazaala wange yangambako. So mwana wange yangamba namubuuza nga kitofuna mukazi nanga mami nze saagala buwala buno bujja kunziba njagala muwala nga alina ssente ze nga nange nina ezange era bwe yafuna gwe omuwala omugagga omwana wange yatereera. Yatuuka bwe yali alaga ne ntandika okubakubamu ebituli n'olabanga olaba maama akyogedde. And by the way, Akatambi nno keeko bangi bavuddeyo ne babeera ng'ate munnange bamusabula. Okitegeera katubikuwe. Nnyazaala wange yangambako. So mwana wange yangamba namubuuza nga kitofuna mukazi nanga mami nze saagala buwala buno bujja kunziba njagala muwala nga alina ssente ze nga nange nina ezange era bwe yafuna gwe omuwala omugagga omwana wange yatereera. Yatuuka bwe yali alaga ne ntandika okubakubamu ebituli n'olabanga olaba maama akyogedde. And by the way, one thing is nze kyenayiga kati mpulira nnyo abantu ebintu byeboogera ate ku myaka gino gye tuliko bannaye olina okuba nga you know how to analyze abantu bebagamba. Abantu bagamba nga bintu n'obeera ng'osinika mannyo buli ddakiika ddayeeko ofumiitirize mu lunaku otwesibyeko eno bw'okukuta bw'oyagala ensonga zive mu mawulire otwesibyeko ate otwesibyeko otambula weebikkiridde tokyagala public tokyagala abantu bakulabe gwe eyabitandika essaawa z'olwaleero kati otambulira mu kuswala. Mwekamba buulire abantu bakyamu abantu bakoowe eri abakyala mwenna abagezezaako okukumpanya babba bammwe. Abantu bakyamu ate abantu bakambwe nyabo otwesibyeko kati nazalawo wano abijjira muwa. Inze ngamba gye bina ggwero mu kweyogeza kw'otayagala kusirika okwo ng'ate ggwe okimanyi ddala mulina mu kkooti. Naye ogezaako provoking omusajja ali quiet. Naye ogezaako provoking omusajja gye binaawunzikira ensijja kuba etegedde nti gwe wali omukyamu. Gwe teeka waaga. Anti olwaleero nzi ekimu ku kyentapuse mu katambi omaze otukakasa nti wasanga Nsambya ng'alina ssente ze. Maama we yali abuuzanga bbaawo Ivan ti lwaki towasa. Kwa Ivan maama saagala kuwasa mukazi buno obukazi obwavuyavu. Obunajja butwale ebintu byange. Kitegeeza olwedde yalina ebintu bye. Era maama we ng'akanyamuga lwaki towasa ng'alaba mu katabani bwe ddala kati mugagga asobola okufuna omuntu. Nga ye anoonya mukazi oyo naye kaakati alina kyakozeewo asobole okubanga ne bw'aba agenda tagenda na byatajja nabyo nga ggwe kyoyagala okukola kyate oyagala ogende ne byotajja nabyo. Oba ntegerekese bulungi gwe oyagala na kugenda ne byotajja nabyo. Otukakasizza nti era bwe yakufuna nti kati munnaye n'awulira nga awummudde omutima kyataalowooza nti n'ayina kaayina era bw'omusembeza munnanga asobola n'okugenda n'ate neke yakusanga nako ng'ayagala katwala. Nze omaze okunkakasa nti Ivan wamusanga olwedde mugagga wamusanga olwedde alina ssente zo newankubadde naye walina kye wayinawo ne wasanga Ivan olwedde nga muki ng'alinawo. Kakati statement yokayoka emala okunkakasa bano bawoololo babakugamba nti omuvubuka ate talina ssente wamusanga mwavu oba omaze ogimenyawo
oba wetegereza mu byoyogedde mugogezaako okunafuya n'okukakkanya Nazaalawo mbwerawo mbwawo neesikamu neeraliikiriramu ku musajja gwe wasangira ddala ng'alina ssente gw'omugagga wali oyagazaaki omwavu omaze otukakasa nti gayi yalina ssente ze eyo point njagala muddemu giwulire Nyagala wange yangamba so mwana wange yangamba namubuuza nga kitofuna mukazi nanga mami nze saagala buwala buno bujja kunziba njagala muwala nga alina ssente ze nga nange nina ezange era bwe yafuna gwe omuwala omugagga omwana wange yatereera yatuuka bwe yali alaga nentandika okubakubamu ebituli n'olabanga olaba maama akyogedde and by the way one thing is nze kyenayiga kati mpulira nnyo abantu ebintu byeboogera ate ku myaka gino gye tuliko bannaye olina okuba nga you know how to wamma nnyabo kyenkusaba beera mu bintu byo naye Nazaalawo mujje mu bino ebyekisiru byo oba abadde Nazaalawo mujje mu byekisiru byo jamaama mu bintu bye ebyekisiru mujjemu owuwo babuloga bo be bamuddako ne bamuvuma abo bennyini be bamuddako ne bamuvuma kubanga ayimiridde n'ensambya mu bintu ebimu akati twagala oyingize bazadde bino mbijjemu abazadde otherwise nze nkubuulira tolina gwogenda kuwangula wano toyina because nekiri mu kkooti naawe okimanyi toyinaawo kati busungu bwe bukozesa ojja kwogera n'ebitajja naye ensi gye binaawunzikiranga eyo mu mateeka bakukubiddeyo ne wano ku ground nga bakukubiddeyo omugagga w'okumutala guno madamu Mirembe with due respect waliwo abantu abamu botalina kuteeka mu biboozi byammwe ebya YouTube gemazima okay twakkiriza wagamba abantu wagamba buloga bavume famire yo naye ate famire ya Nsanja gireke kituufu wakeera ku makya n'ogamba buloga bavume maama wo oli yali maama wo ne baganda bo naye ate maama wa Nsambya muleke okoze ebintu bingi nnyo bikuswaza ne tokimanyi gemazima you are becoming a total nuisance with due respect Mirembe you are becoming a total nuisance on this app ekyokubiri tokyaswala oswaza buswaza. How can you start discussing someone Nazaala wa munno buchanga mutandika kasasiro wa mmwe yenna nti Nsambya ogezezaako omunyigiriza nenga asigala akuwa ekitiibwa ng'agamba mukyala wange si musiru naye asobola okwogera ebyekisirusiru byonna ne wasooka n'ogaba buloga ne bavuma maama wo ne baganda bo ensi yonna neyeewuunya kati buno obudde okutte maama wooli otandise omuteeka mu kasasiro mbu Nazaala wange yaŋŋamba ti mutabani wange yaŋŋamba njagala omukyala ng'alina ssente ze nga nange nnyina ezange kitegeeza Nsambya naye alina ezize yeekolera kati naawe oba okola ezo wiiki okay nembu yali red flag ki kyogamba gye wasookera oba bonna abasajja baali bakwana baali balina ssente nga zizi red flag madamu osuse woyina okukoma gemazima nze nno nkuwa ekitiibwa era saagala na kwogera ku linnya lyo naye ate gwe otandika okuteeka abantu wotandika okuteeka bazadde b'omuntu wansi famire y'omuntu wansi Mirembe si gwasose okuba ne ssente Mirembe bantu bangi balina ssente mwana nabasigalawo abantu ebitiibwa Mirembe this is too much with due respect this is too much ate era abantu bonna b'obuulira ebizibu by'omu famire yo bamu makaago tebibagasa bonna b'ogamba ebizibu bya famire yo oba amakaago tebibagasa genda ozaako embaka Dr. Jose Chameleone bobiwuli amanyi tebibagasa okujjako ekitiibwa ky'okufa ate nabo b'obibuulira kuba olaba bino by'oyogera mu kamera kakitegeeza ate behind the camera oyogera bibi nnyo n'abantu bajja bitegeera Mirembe nedda kyusaamu with due respect osuse woyina okukoma and it's bad mwana gw'ekyo kintu kibi nnyo
by the way ndaba nsambya ne baganda bakyabayita muko mulamu nazaala naye ate gwe oyagala nnyo omusajja omuteeka wansi mirembe nedda. With due respect, it's bad. It's bad. Eno video njikoledde mirembe toluma n'okumega n'omega. Ke wakimanya nti weakness ya Ivan mama we kati nenyina omulesa mu stories ez'ekisirusiru. Mirembe nyindo bwoginyigirize nnyo evaamu omusaayi muganda wange. Wali bawayogerera Ivan ebigambo ebifuukule n'asirika naye k'obiresemu mama we Ivan ajja kwekyawa. Ate omusajja nga yayogedde ku mukazi buli kyayogera ffe tuba tulowooza kituufu omuvubuka muleke. Shozo zikole nga ziri ku bintu birala omulenzi muleke. Kati mama wa mundu leta wachi mu bisonga by'ekisirisiro. Kyogamba gwe mama utayina byagamba ku Ivan. Gwe family utayina kyona kyagamba ku Ivan. Kati ata ukizibu kiki yamugamba okumugamba nti munange mutabanyi wange yangamba tayagala buwala kugenda kumubba kati kafunye go kasitulinge nawe. Ekyo kati yali red flag ki? Yali red flag ki? Ekiri nti watulaga nga tuyagala nnyo nyazala usongo pretendinga mirembe tokisusa mukwano. Omuvubuka ojja kumwekyaya ayogere ebyanjwanjwa. Nze kyenyiza okugamba wali bayiwa omuvuma ng'omuntu n'omuvola n'otta odi ebyekisiru n'asirika naye k'okutte ku nnyina mujja kuvaawo obubinza enkubuulira. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.